ate buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba kiwamma kimanyi no gavumenti esobola okuteeka omusolo ku bbi n'okuseka obusezi bino bye twasama buli kyenaalaba nga kituwa essanyu ejja kuteeka omusolo ku bbi nkuweeyo kyereese bwategedde kyereese bagambe osinga opama asasula sente wapama emirundi ena kakati apamye ena owa omusolo munene oba oliawo apama 5 n'okusingawo ojja kulaba ng'omuntu ayingira mu toyi n'amalayo essaawa 4 ati okuvaayo afulume email address yo nga bakuweereza empama yo erinye tini namba yo nga bakuweereza empama yo erinye kati nno detini bagijjewo kati bijja gendanga ku nini namba kisebo empama yo erinye jo wapamena kirabika nti empama yo ofuna omwezi gulogeza okukabera mu URA engo omusolo gwo gulinnye kakati oli wa 268 ne bwe tunagenda ne resort nga ku biogas bibajja mulinyisa nze omanyi nina kyendawulidde kati kyokola baagala kujjawo gundi container ya groupage nabirabye ne kati kyokola obupama n'omuleka n'akala munda n'asigala nga mubisi ne bamwerijjako ne bamuwulira This must be ECOP on set. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh, yeah. Yagamba bugambi yaboggolezi bantu bange nabanna empalana yange nange teriko buli muntu mulinako empalana nsumululirako nkanywe nako mpulire bukawooma toteekako amanyindo go owulya gwe kenyini mulimu banywesa manyindo yangu yagenda mbagagga bannange eyo kungubaga uwa ekkololo uwa tomanyi nze nakulira kololo mu Mackenzie Valley nati omanyi bamunda bano nga njasama nammwe mulowooza nali mu mbeera mbi nti tukuze ffenna mu mbeera mbi nakuliraawo mu Mackenzie Valley awo nalinawo mama wange omuto ng'asula ku Mackenzie Valley awo ku flats nali ku Prince Charles wali ku Prince Charles ba Prince Charles mwali bulungi walina yani waliwo mukulu wange ng'akola mu State House bamubba wuli jangu taata bakubba tebakubba gwowaye sikona nti bakubba jangu bakubba tebakubba asobola tebakubba kati sale tokyazagala bakubba tebakubba bamubba oyo bula aliwo okuyamba abantu naye nga metro yani Megatron lwaki owolereza abantu ababba omuntu wa wansi Megatron bw'oba olidde tolya nyaate Megatron oli waffe naye toyinza kubeera ng'ate mu bubbi mwotudde ate nawe mwolya namukasa ne Megatron kino ekintu mu kyejjeemu taata bakubba tebakubba dawali oyo ye Buule bamuyita Gabriel Buule ayamba banaku babbibwa naye kino ekintu nga nkipika nnyo kiki nkipika nnyo kiki ogenda kumpaako ssente mmeka bakubba mmeka ate mwana wa mmange bakubba mmeka nze nange saagaladde na 10 Buula akyonoonye abamaje be bakubye oyo omwe kubo ate wanakolawo ki wali makaago mu compound yo bakukubya abamaje eno polisi gye bawamba wali mu basirikale be bakuba nze nange sitya ku mubbi ku liiso
Tata Megatron tofukuutiriza muntu wa wansi bwe mutwe bawambye edi muntu ne tusirika ne tuga sirika tu Jaide no bakubye kali ngoro liko best liko hanga enenja samajenja sama nafuna yaddo muntu afasa nze nakunaye nakugambye ekyo nkikolerera nnyo Megatron va ku musajja obwo aba yabbibwa leka kunyikiriza muntu wa wansi dine gwanga linyikiriza omuntu wa wansi namulowooza tugenda sirika busirisi bwetu lwaki omutadde emabbali omunyigiriza lwaki omufukuutirira oyo omusajja olaba mwana muto okugamba nti bansiba baluwa lwaki mugamba abakazi bayaaye kati n'abasajja bayaaye kampuni enene zezibba gwogwana obujirizi bw'abalala omusajja bazabba nnyoko gw'owandiika bagende bweru ayasaamirira mwongere omuvume gasiya buloolo Bule tota omusajja baamubba ngenda nokola ku by'akisirenti yabaddewo ngenda mpola ye okolera abantu akisirenti yabaddewo yarajibu salaamu oli otya bebi kiki wazaala wamala n'ozaala kiki olubuto olwo lwaki kabasitingo tazaalangako n'aba n'olwo olubuto halo wangi kakati misambya abaana baba bakwata amasimu bagambe ffe tuba ne bakiraya nti mugamba avituwas and travels of world byonna byebimu ate munnange nze neerabira kati mbadde ne kiraya nti nga mwana jangu kiraya nti kiraya nti naye mugamba aleme kubanga ate mwasa muwaatyo kiraya nti soko joyogere nono wuuno wana ate nze ndi mu interview soko omukwate ono omunnyonnyole tovaako wavi ono omusajja wuuyo naye tomunyonyola bya kubba oyo yakutwala kati deerya nti naye omusajja nsanga omuntu nga ategeka olunaku aseetika olunaku lwakanyanjula ntwala wagenda okumanyira nti abantu bamanyi okwogera nze ngenda okuba omwogezi bannaye olina omukisa mukama wange otuwonyeza twali tugamba nti ani ali mutwala ngaayasama mutwaleko omuwulire naawe nze bwe mba ne bebi njogera mpola nennyoko bebi nnyoko bwe mba ne bebi njogera mpola obyogeranga muli eyo mu byekisiru byammwe so bebi yenze bebi kanzija njinoonya oba erinnya lye oba akyaliko tawulyanga mugeya erinnya lye nga sikyalijjukira amanyi okunjo kyayo wesiibe na linnya lye lindako ndabe bule anaki erinnya ly'omusajja omusajja oyo ani erinnya lye nzigira ku bule gundi eyo bank mugamba agira mpaako nange kale so oliko executive media subscribing omala olaikinge Mimi's Glamour Police bali awo kusapolo itawo bere ngofunawo obugoye obulungi bino ebisaati weebiri bino ebisaati rero by'abantu byabataki kikyusaamu ku colors nendabye omwana omuto oli atannafumbirwa alina embuto 5 ko bakayita kabasitingo zonna zeetemyemu ako ke bayita akabasitingo lwetema with a purpose atuula ne luyiika ayimiridde luyiise dubeerange kugamba tebakite batulabirako tottira muntu ku liiso bro tottira muntu ku liiso ebintu by'okubba abantu birina okukoma ebintu byakunyigiriza omuntu wa wansi birina okukoma mulimu gw'amawulire ogw'obufere omuntu ng'oli munnamawulire naye ng'oyagala kwekobaana n'ababbi oba mubi nnyo Megatroni si Megatroni ate nawe yeekobanye olwokuba bamuwa omwezi gamba mmoze ne bwogamba Megatroni channel tugiyeyo yonna nedda njagala ba YouTuber bakendeereko tukoleko ne kasuku
basusse bangi. Oli afumbirwa agende. Namukasa yatugamba agenda fumbirwa tagenda. Kikyate naawe bro. Tonja Samira dia. Kakati ebintu by'okubba abantu bikome. Muna Uganda yenna atandika business asobola okutandika business. Kale. Naye si kugaggawala nakozesa ba YouTuber nobba. Nga kubba bantu. Okitegeera? Omuntu bw'aba akugambye nti ntwale ebweru. Bambi mutwale. Mutwale tomubba. Totwala mu sente. Ekirala mulimba abantu. You are just commoners. Temuyina buyinza. Ffe tutandise olwo yagulese ffe tutandise yalese ensonga. Busalawo ku immigration yansi. Teri muntu asobola kuwa visa zigabibwa embassy. Abaana temubawa confirmation. Okitegeera? Abaana mubaba. Bakubba sente mmeka? Gwe saba bakubba sente mmeka? Mukulu. Megatron lekeraawo. Sebo. Bakubba sente mmeka? Bali mumukubira. Kawatutyo. Bakasaba kubba jangu buzi. Mukube ekifaananyi. Ffe kati tetukyaliko ebyo. Kasitobba omuna Uganda omuntu wa wansi kati. Tatabuse bwetyo bwe tuli. Bwetyo tugenda tabuka ku Sebo. Sebo mumpi nkukozeeko. Kukozeeko. Na omanyi oli musiru muzibu. Tamanje. Nsagala muntu asinika. Ate muyita tawulira. Bw'omuyisa mumpi tawulidde ng'ayita. Kakati bumuluma. Yamanyi naye. Nibana omanyi nti bino keeki zino ze mulya mubaamu enjaga. Bakwadde keeki y'enjaga. Totya nnyo kisaanyi. Nina baby omupya nti. Omanyi bye bigenda okuntamya. Naye olaba dibalulwo. Dibalulwo. Ani abadiba? Oba odibe. Muli emufiirwa ewammwe buli ika kitalo ye. Nange kitalo. Kitawo yafudde ki? Yalwala ngabo omanyi oba mu lubuto bambize mbiyite kyebyo mu lubuto mbimuluma. Talya. Ngaalya. Naye nga bw'alya ate mmere abanga. Nalabange wammwe abalinga abagagga. Yoli waliwe watutwala. Ye yafudde na nyini waawo. Bambi nga yatuwa kyayo bayatuwa ki? Muba mwatwa bindazi. Bambi. Kati wagambye nti tufa ngeri yafudde. Saategedde nti oyo ate yatwaniriza yafudde. Nabadde nziika. Ne mama ku kindazi olusinga wammwe ngenda ne bampa chips. Siriziika ekikane nkimalayo. Mubagira tebakuwa katifini ka nkoko tewagenda nakubuge tibana. Niye tibali bakampadde waffe. Nti katwalire balo. Ankaliye. Walaba katuukeeka. Naye ne tutambula olugendo lwonna nga twagenze nagambye nti nasiibye bubi. Wakalya ne nkutya. Wamma mufa. Wamwe teri kijja. So bannange njagala oyisaawo atunda obutunda. Nsaba mumpagireko bannange. Walimu obutunda? Obutunda 5,100. Mposinze obutunda. Mukwano gwange omu yasoose n'agamba bannange abakyala bazira. Ngamba kivuddewa. Nebo kivudde omanyiwo. Okubanga otunda perfume ya mitwalo 25. Ne nyingira n'obutunda. Kati ate obutunda otunda bwa 5,100. Abakyala bazira. Muli bazira. Kakati ojja kugenda okuvaawo ng'ogamba nti katunkuma busatu 2,000. Abakyala bazira. Kakati kyensaba omwana oyo akkirira nkwatira akalango ka Nigiina. Bannange mufitinye Nigiina ekisusse. Oyo Nigiina mugagga wange. Tusubuza Nigiina wali eri ku Premium Arcade. Ku level 2 room 41U. Ye Nigiina gy'oyambala n'otayiika lubuto. Ye Nigiina ng'omukazi olina olubuto lwesazeemu embuto. Gwe bakozeeko. Omusajja ono gwamupi. Kankubu nina kyenkubuuza. Gwe nawe wenkana katebe. Nze kyekigero ky'omukazi omutuufu bw'alina okuba. Ekyani? Nze. Bwe bagamba abakazi nga mpitawo. Omukazi ekituufu kati ky'olinako ku bakazi omutuufu by'alina okuba. Omukyala bwe bagamba omukyala ayitsewo. Kubeera binaless. Kyokka ekyo mukwano nze kati nina ebbina. Then ogenda kuva mu bakyala betwagala. Bro ki? Bamuwadde sente ze? Webale bamuwadde. Ate namukasa tabikutte luwombo luteredde. Producer bijjeeyo. Namukasa. Musajja bamuwadde sente. Kale. Bazimu naye gwe musajja gwe tuwa ku sente ate situgulye ekyemisana.
Megatron omanye ekikuzaazisa abaana kumukumu fitina omuntu sigwa omulese lwaki oyingira mu kasitoma wange wejjeemu fitina naawe kasitoma tabadde wuwo atodira Azze wange. Nemuwegguule. busunju paka avudde busunju paka kumacho bwedda tuli lwaki oyingira mu kasitoma wange kyova ozaala abaana kumukumu naye tukyazirya kyova aweerabira n'ennyaanya ku kukyala si ya bululu saagala muntu annyingirira mu kintu kyonna nga kirimu obugagga bwange buuyo kati ndi mu butunda n'ebyennyanja wogula wabala obutunda nno kama wenjagala teekawo obutunda era nyana sima bidiba bya byennyanja kuwa ku lusozi wali waffe ebidiba by'ebyennyanja ninayo gye baatulimba nti ku lukalu kumbe ntobazi awo simawo bina amazzi gajja lwalumu gajja lwalumu nedda tusima gundi wabbali njagateekawo byennyanja bulusi anjigiriza oba bulusi yava mu industry eno ali eyo asima byennyanja alima byennyanja naye bimusaze bannange aweddewo nazzemu laba bulusi ngasigaza amagulu kati bwebiba bimusala ebya agenda avubire eddala lumu bannange gwe lwaki oyagala kummalako emikwano gwe kaana gwe abantu tebakusiima wote bwe wagenze n'oyogerera Naalongo ne Kasuku Naalongo omunene Naalongo nno mukwano gwaffe Naalongo yazina amazina punching bag negwe gwolowooza boli mutono n'ensi yonna enya kuba ntono mulaba oyo omwana abangaye mugobe ku ccano yange omusajja yafiiridde omwana bannange naye ankostanula oba obusungu bwonna bwaki ate waliwo nze kyenalabye mu kufa kw'omwana yafiiriddwa omwana nange numirwa wamu naye naye what we should observe some yogera things oluganda naawe ogenda n'ogera oluzungu ate nasooka n'otukanga kati tulina okuba nti tulina ebintu ebimu bye tussaako tulina ebintu ebimu okubissaako ennyo omulaka kitegeera tusaasira nnyo ne sekusaasira yenna omwami ya Sudir okufiirwa mutabani we Rajiv myaka 35 mu accident untimely death 1990 wa 1990 kusibalamu 35 muganda ngo okusoma saasoma naye ate oli akubuuza anti byakusoma mugambye nti saasoma naye oli abadde ngamba nti bwe ngamba 35 yina ngamba 32 nga ggwe alaba nga ggwe atategeera omanyi agiba 35 baaba kakati adde akuze bambi wallahi kibi ekyasinze okunnuma ennyo nti abantu bayogedde ebintu bingi ebyenjawulo abantu bavuddemu ebigambo ebitali ebyandibadde bisembayo manyi ebigambo byolina okusembyayo ate bw'obisoosa nakyo tekinyuma mpozi nze njagala kutwala mu kisa guno nga ndi naawe abantu abamu tubabuulire bannanga batanafuna kizibu ng'ekyo ti enguudo ezikolebwa twayogerako ne bankubira essimu ne bantiisatiisa baminisita wandiŋŋambye namuntiisatiisa ng'era minisitule ya health bwe yakola kuntiisatiisa buli ssaawa mwagala kuntambuliza mu bunkenke tambule nga nti ewaka nfune ŋŋende mu depression naye nga njogeddeko akantu katono bwe kati naye kino kyo nagamba bugambi ti express tekuli mataala ne bankubira essimu naye kwegali naye kati ndowooza kyabawadde ekyokuyiga naye ate mujja kiwuliramu wabula mpozi na kino nakyo ate kibeere ku sayidi zombi zomanyi saagala tubeereko sayidi emu yokka amana mukasa mpa ku miyembe ereme kuba ludda lumu lwe tunyigiriza oba lwe tunnyonnyolako n'abantu nga ffe tweddeko eyo simpale ya suuti ya musajja nti ali bweru omusajja nange munyo ono omukazi naye bana abakazi bo wano bakola ddi bwena mukasa eyo simpale ya bbaawo eyo suuti musajja ali bweru musajja ali bweru ndako bali bagenda kuddiza sente meka 6 nga tonkozeeko ogenda kunzijawa kati yo eyakutadde wano obwedda nti oli ajja naye ndowooza olabye obwangu bwange
Asoko mpeyo Anti ko. nonteekawo ne kugamba ndi gwe guma Soko mpeyo ko. tovaayo. Wano si kijja ssebo. Ebigali birina okuggwawo. Soko mpeyo ko ngende wali mbayindi ndya ku mmere. Atandike ebyo. Neba ne tuli mu kamera. Eria. Erinnya ndijjukidde wuuno Lutaraka. 0755. Oyalekawo ssente zange. 60. Lindako. Sente ogenda zitu. Ogenda tukulya ekyemisana. 49. Musajja omutadde ku puleesa anadduka. 83. Mukubiri omugambye nze Zubeda gwagambye. Nyendoza mutwali tuli bamugaso mu ggwanga lino. Mugamba twasama bwasambi mulowooza. Munayo mumwogo gwolaba. Tukolako katono. Kakati Bakuba $6,000,000. $6,000,000 omusajja ono azibba. Ajazizza. Leero mbadde ngendo mbadde ngenda mukuba paka wansi. Tiyo yawamba emmotoka z'abantu. olemera nnyo ku nsonga z'obote. Muleke. Omusajja agambye beesootinze. Batakusasula ku mawu. Kati bulijjo balinda ki? Bujjo balinda onnoonye. Omumwa gumala okuguwulirako. Tujjemu. Batakusasula ku mawu. Oba obwin namba yange. Batakusasula. Gye babbye ate. Sooka ogendeyo. Ogenda wakati nkinda. Gy'oba olaga. Gendayo bazikuwe kasi. Natambula n'omugole. Agenda yekka ali sikiwa. Yamanyi. Agende Nono wabizibu. Ana tujuza wabizibu Ye wano. mugole. Tokikalambaza nnyo ate. Mugambe ye mugole. Nomanyi abantu beeyongeredde eddala otutukyawa. Baba tukyawe. Abantu batukooyedde. Babadde batuwaaki. Kati ogenda bwe tolina adde kyotuwadde. Akuwe ssente otuwe. Agendeyo Oba tolina muziikale nkuwe. agendeyo. Era kinkufaako nnyo nza tazaalibwa Genda naawe. n'ow'emmundu. In fact genda n'ow'emmundu. In fact funa n'ow'akasaale. By the way. Naye baba bazikubbako bazikubbeko kati ffe tuwadde ki? Tosabula olwa $6,000,000 naye bajja zikuggyako. Njagala funa wa security. Bajja kubba. Funa wa security kye ŋŋamba. Bannaye bwe batakukolako nkubira. Anjokyezaayo ekyena. Obulamu butandise. Eyani. Gifune osanga oyinza okunteerako nga bakuwadde omukaaga go. Omanyi Omuganda agamba nti amazzi amatono. Bule nina omukazi. Gabooze nti. Nina omukazi bizinensi ye yafudde ya mitwalo 3 tugamusondere tugamuwe. Ente yange bagibodde. Adde atunda magi. Linda ajja taata ajja. Magi na soda nene mugamba mu bizinesi zonna era magi. Mbw abafamire bagiridde. Naye era atafuna asuubula nsuwa na magi. Kati ki ekikusuubuza amagi? Baami omukyala asuubula magi na soda. Naye alina maama ne taata ne yabalabirira bizinesi yonna amagi bagalidde. Bagasiise ne bagalya. Bizinesi ne basiika. Nandi nga balyako buli lunaku nga tebalina kyakulya. Ngoye binigina atweyongereyo. Kati bwete bwe mbadde. Nedda gundi katukoleko muvubuka gwe. Ku bibiri kolako kimufuna boto onywa amazzi dda wali. Kakati mu byonna kye mbadde nkugamba. Mbadde nkugamba nti enkozesa y'enguudo zino nazo nga tuddeko abazizimba n'abazikola
n'abazikozesa nabo tubeere nze yogera nga totamatama ku kintu sitamasitama ky'oluguudo nti naffe abazikozesa oluguudo abazikola enkola gye bazikolamu erimu ebikyamu bingi ebirumira sayima agenda zaala kiki naye naffe abazikozesa bannayuganda tulina omuze gw'obutaagala kusoma ogw'obutakuuma bipande wabaddewo ekipande awo linda nzija nja kubuulira mpola basaagala tubenga bali mu kkooti wabula katukoshoninga bantu oluguudo nga lukolebwa lwonna mu Uganda lubeerako ekipande nti road construction the Republic of Uganda so and so gundi oluguudo luno luli funded by gundi oluguudo luno lugenda kuba nga lukolebwa gundi gundi bebalukolako badesigninze baani amakapu ne bagateekako ne client ne bamuteekawo kati bwe bamaliriza gwe n'olowooza nti olwo avuga emmotoka n'otateekayo bwongo kumanya nti oluguudo luno luli muki under construction bw'oluvugirako ekikutuukako kyonna nga wayise wali ekipande ekiriko nti road under construction oba otambulira mu bukyamu ekikutuukako kyonna kiringa boona boyita wali ekizimbe kyonna nga baateekawo ekipande wansi nti be aware of falling debris kitegeeza nti baakulabudde oluguudo we lutandikira olukolebwa wabeerawo ekipande kati ate n'owulira oli nga avuze emmotoka mbu baatadde barriers mu kkubo oba omanyi nti baatadde barrier what is a barrier bateekawo zaaki ne batateekayo gundi ekigambo barrier danger ahead anti ekigambo barrier kyeki bw'osooka n'okimanya kyennyini bwe tuba tugenda ku bivulu we batadde barrier basooka kuteerawo eno totaddewo barrier eri nedda bateekeyo nti no waliwo we batadde barriers tubeerewo ne sayini anti sayini ya barrier ekkubo eryo liggale sayidi emu bo tebagamba nti baliggadde barrier yennyini naawe gy'omaze okuŋŋamba nti barrier ng'omanyi n'amakulu g'ekigambo barrier eba nsiige red and white kitegeeza nti bakulabudde nti ki kati gwe bw'omala gitomera n'olyoka obuuza nti baataddewo kabonero ki nga kye baataddewo kiwatomedde nanti dadi kyotategeera kyekino ntegeera ekyo soko kikyuse ntegeera kubanga oluguudo bwe luba under construction gwe okuluvugiramu gwoba oluvugiramu mu bukyamu lwabadde under construction mubandibaddenga mu baliya nga oluguudo teruli under construction baataddeyo nti no maaso tuli mu kukola wabaddewo akapande akalaga nti maaso tuli mu kukola oluguudo olwo nalwo kakati oba oyagala okukakasa ekyo tubuuze Rajivu nedda ate ireka naawe ate ekyo oba oyogedde nga tubuuze abalala njagala bagamba kino oluguudo ki lwoyogerako express wetandikira tewaliwo bipande bikolagana na luguudo nti lukolwa teruliiwo tugende bwe biba tebiriiwo the road is constructed by company CCR simanyi bani Republic of Uganda era government ya gundi yatuwa sente gundi ye gundi client ye gundi kwebiri kitegeeza nti oyita wantu wakyamu kiringa boona boyita nze kyegamba ku luguudo ng'oyita ku kkubo ng'ekizimbe bakikola bwe basa ne bateekawo ekigambo be aware of falling debris bwe bikukuba kati gwe bw'olaba olaba n'ataddeko amasannyalaze okukwata ababbi amala balabula nti kuliko ki amasannyalaze oluguudo lwe bakola ekiruteesaako bandibadde babissa mu green ne blue Edikenzo yagambye tekwali Edikenzo yaani yakebera ebintu by'enguudo kwebiri nedda va mu ebyo tuve mu by'okugira gwe ŋŋambye mbwe ne Edikenzo yagambye nange ŋŋamba nti kwebiri okakasa waliwo omanyi gwe okangabirira mu kintu ogenda n'okangabira muzeeyi lindako okakasa wabaddewo baliya yabaddewo baliya yabadde mu langi ki bibeera mu redi bibeerako gundi kifaanananga bw'olaba emmotoka ng'efiiridde ku kkubo ate balina kusooka kutimba kipande gye bakitimbye nti eri waliwo emmotoka efudde oba reflector bagiteeka kumpi n'emmotoka ng'eri mu redi ne white anayi tubeere magezi abamanyi bwe bakozesa ebidduka n'emmotoka tebajja kugamba nti longo vehicle basooke bateeka ekipande mu kkubo bakireke eyo ate emmotoka ogisange reflector baziteeka ku mmotoka kwennyini ng'ontobya leero nja kutobya kubanga oyasama mubiri otamanyi njagala bakakasa nti tukozese bulungi enguudo kyekyo tuba tusooka okwessaamu bannayuganda kyakubiri oluguudo oluli under construction toteekwa luvugirako more than 30 kilometers per hour sente zaffe zonna gwazirina kiki ekyo olwo lwonna lubuto lwo kakati kugwe n'omukazi ani mukazika
kyemmanyi ndowooza olubuto Nankani bw'eba egira bw'eba oluguudo olukolebwa oba bw'obeera mu gyondi erimu abaana abatambula oba nga ali mu ssomero ovuga biro 30 kilometers per hour. Oluguudo kirungi bagenda bateekako speed buli wamu. Kawo nti oba mu 108 Yabadde mu 108. Emmotoka esobola okutomera eyo baali eri mu ttani emu. N'etaninga. Ne gye bayita oli muvuzi wa mmotoka za mpaka bannaaye. Anti kati bw'oba tuvuga mmotoka za mpaka olino gwolooza asamba omupiira bw'asanga bategesa amagira asaaga samba. Tebakwogera ebyo muvuzi wa mmotoka za mpaka. Bw'aba muvuzi wa mmotoka za mpaka yatagoberera amateeka. Olina okumanya nti wano wavugirwawo kilomita 3. Ebyo nabyo tubigoberere ate bireme kuba exception nti ate byawulamu bano bo bazivugirawo. Bwe biri bateeka nti lya ggwanga libenga ffenna litukwatako. Tuleme kubanga nti lirina be lisosola. Era ade banenya Yunura. Yunura tebaginenya kuba yavaawo banenya muntu mu kyamba kati banenye Ministry of Works. Si eya mukwano gwo? Bwe baba bakuginenya ate nayo mumbuulireko naye yajja kugamba nti mujje tugende barage ekipande we yakiteeka nga yakiyiseeko speedi nga takiraba. Eyabadde ajaali bannange. Ate tukirize n'ekiyitibwa ajaali. Tewaliiwo watali barriers wafiiridde bantu. Ajaali yabadde ajaali ennaku lwabadde lutuuse. Kakati ennyonyi kituwa kyakuyiga kiddadi. Kyekituwadde okufa tukwetegekere ate tuleme kulowooza nti tulina amaanyi okufa kw'omuntu yenna. Aliwa atuka kusaameka. Gwe kiki? Saimo amapesa ago gasibye ebya. Jiwabulirawa. Masibe. Amune kasuku chayina lubuto. Yiya. Mwamulyamu olukwe kati. Olubuto lwa kasuku luli bweru. Lwasaasana. Olulo luli bweru. Anaireka gira boti omugagga agenda tuocha. Kakati kyembadengezako okwogera. Omanyi lwaki gali abaleerwe tebasasula bantu? Kubanga ekipande kyabwe bakiteekawo yebbaliya yaabwe. N'ekirala bagamba mbu train weeviiridde eri obadde ogiwulira. Kakati naye gwe kyenjagala tumanye luli luguudo abaana balina ababodda kye bakola nga train ejja bwagiwulirira eri nga kyagenda okutuuka wano. Nga nsazi. Bo bakufaako abaleerwe. Era tebafaayo. Era bwekutomera ate nga bakubanja. Naye ate era kyo ekibi era ekyo. Era bakubanja. Nedda kubanga balina oyimira ne bagobamu abantu bonna nga bamanya nti mu budde bwe buti egenda kuba wano. Lwaki baba tebayimiriza emmotoka zonna? Bayimiriza era ekinanka kigwa bwe kiti. Naye abantu olaba oba ogira bwoti waakiri ayite eno bw'ati akiyiteko. Ekinanka kigwawo bwe kiti. Kakati naye tebiriiwo ebinanka ebyo tebiriiwo n'omukazi abeera ne bendera tebabeerawo. Naye oli najja olwokubanga onutamuyinaako buyinza n'agira ati n'amuyita eno bw'ati. Kakati ebintu ebyo bireese obuzibu bungi nnyo abantu ng'awagaanya. Ekyokubiri kye tulina okumanya nti ebyo Nankani enguudo ze tuyitamu buli lw'olabanga sayini yonna ey'ekintu ekimyufu kye batadde mu kkubo sooka obeere cautious omanye nti obuuze lwaki weekiri. Gwolooza lwaki baba bakola reflector tebazikola mu blue and white? Naye kuba bamanyi nti omuntu wawana ategeera kimyufu nti kyekyomutawaana. Kati gw'osanga otya baaliya gye bataddeko red naki naye era nga gw'okyajja supiidi 2. Kuba bonna bulamu bwe tuba tuwaayo. Ate kyo kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye envumirira waliwo abantu nsaba tuwe omulambo eddembe lyagwo. Kino nakyogerako n'abankozesa. Mulekerawo postinga mayiti, mulekerawo bannange kubanga bana ekintu ekyo kikome. Ekintu ekyo kyatandikira ku radio. Abantu ne bakwata olaba oli asharinga bode. Ne kafeero sharinga nnyo. Bannange nedde ekintu ekyo kibi. Tekikola bambi. Emirundi egisinga obungi omuntu asigadde ku nsi ky'oyinza okukolera mayiti kugiwa ddembe lyayo. Waliwo Seeka eyavuddeyo eyayogedde ekintu oba wakiwulidde? Seeka Kasimu. Ye Kasimu yayogedde mbu mu mmotoka mwabaddemu omukazi. Lwaki tagenda mu bbaala n'anywa? Lwaki oyogera ebintu by'ekisiru? Nedda yayogedde kya busiru eyo emmotoka temwabadde muntu mulala yenna. Yayogedde kya busiru. Buli omu ayogera kikye anyway. Kati omuwala yamaze kuyimirira n'avaamu n'atambula n'agenda ono n'atomera.
ane seeka naye aleme kutunywerako wala gy'ate Atokigamba seeka ekyo naawe. Dadi nedda ssebo. yakoze ensobi ekyo Tokigambe ekyo anti seeka. yakyogedde mu kapasite ngaani yakyogedde ngaani yamaze kusabbalibwa seeka ekyo kye yayogedde tekituukagana na kitiibwa kye era takiddangamu ebintu ebimu mubikola nga muli mu kapasite bwe batandika okyogerako nti ate ovoola obusiraamu nedda bwe wamaze kubuvaamu okyogera yamaze kubuvaamu Yawulidde hiyase. kakati hiyase ng'odda mu lwatu ng'opositinga ebintu ebiringa ebyo gwe ng'olaba ng'otyo byogerako Kuba sirina bujulizi bwa. kakati ye yabugjeewa yabadde mu mmotoka naye baavuddemu na muwala babadde bavaawa bw'oyinza okwogera ekyo nti mwabaddemu omuwala yarabbi Nanti yayika yalabika ali ka video k'abatuuze wakalabye ddadi nga beeyogeza. Mbusimanya oba bamuyise na batya oba omuki. kakati anti ebyo byonna nga Buwuli bambi wali. kati nze nkugamba bwe nti emmotoka eyo eyabadde driver bw'aba yabadde bw'atyo pasenja yabadde atya kubanga ekintu ekyo kitomera bw'aba agitomera mu kugitomera awali pasenja wewasoose okutomera Awalabi nga tewonawo waweddewo. nga waweddewo ng'ate ogamba ndi muwala yavuddemu kati baba bakyakubalira mu bantu abalina amagezi nze nsaba busabi mulimu ebintu ebimu bye tutalina nnyo oba kwogerako nnyo kati ng'ekyo ng'oli afudde ne tutandika n'okwogerera omuntu enfa gye yafuddemu singa teyagize bw'ati teyandibadde bw'ati ku mwenna ani alina obuyinza bw'asobola okumanya omuntu bw'aba anaafa kikyayinza okukola n'atafa Tewali. kati ebyo bye twandibadde tulekera Mukama Katonda kubanga buli kimu kyonna ekibeerawo yaba akitegese ne bwe gw'olowooza teyabadde Bulaaya si gy'abadde abeera naye si gye yavudde najja nafiira wano. Gw'olowooza wooteri ya kitaawe n'amaka ga kitaawe mabi naye si mwe yavudde agenda emunyonyo kitegeeza nti entegeka Katonda yali azikoze tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe era amulamuze ekisa mu mirimu gye gyonna gye yakola n'ebyamusobako byonna bimusonyiwe. Amiina. Abadde mukambwe mukko. Nawe gwe ondeetera obukambwe waba olw'oŋŋamba nti kati kino kiri bwe kiti kati bw'oŋŋambye nti ate bakutiisatiisa otyo naye ekyo kyokutiisa kati kwenzira Twogerako wano bwogeza akasimu. Nedda Nemukuba akasimu. Please nga bw'olina obwangu n'obuvunaanyizibwa obukuba essimu nga twogedde nti ku luguudo tekuliiko ttaala era obuvunaanyizibwa obwo butuukirize obuteekemu ng'osaba ettaala bazisibe ku luguudo ye kakati okubira Zubeda oba okubira Kagatta essimu ng'omutiisa nti twakimwogera kino ani gw'oyagala kukolera omulimu gwe okuteekako ettaala ng'ate ogulemeddemu toguvaamu guveemu obagambe nti anze bano abaana banjogerera nti saa zitaddeko abasajja olyo omusajja ayogera nti tetwataddeko ttaala Zubeda ayogera nti tetwataddeko ttaala vaako abasobola okugumira okuboogerako bagukole naye omulimu ogulemeddemu tokola kyokka oyagala okusasula ate bwe bakwogerako ate nodda mu kukuba amasimu ng'otiisatiisa Kati dadi ne kino nsaba kigende eri UEDCL. si be babaze mu kya Abaze mu umeme Umeme tubeetondera twakola kajanja tetwamanya. nti muli babi nnyo ate okusinga bali Bakomewo. bali bakomewo abaavaawo Aba umeme. bannange ate mmwe muli babbi bazibu UEDCL enziba gye mutubbamu amasannyalaze bannange. GBTQ. Kiki bannange ate nga mwasuse nnyo no Paul banawulire bagigamba simanyi ssente mmeka omuti ogwo milioni 2.7 sana gaggwawo mu nnaku 3 wallahi naye mmwe mulowooza kino kyogera with experience nkubuulira nti iye nze kye bali mu kunkola ewange era njagala otegeeza amasannyalaze ga UEDCL mmwe aba layiti nti bannange njagala obategeeza naye bunaakola mutali ne ggwanga sirya mmwe temutubba bwe mutyo bwe muba mwajja nga temwetegese muleme kunyigiriza Munnayuganda kutuuka awo Mukwate mugazze muyaka umeme tubeegayiridde twakola kajanja tetwamanya naye ate si ffe twabagoba aba umeme bannange abaabaleeta be babagoba kati tubeetondera naye tubeetondera mukomeewo ate bano batubbye nnyo ekisusse bano batubbye ekisusse n'omuti awali omuti ogumu baagala milioni 2.7 bali baatusabanga emu 3 naye bano baagala 2.7 kiki bannange kye twabagwa mulowooza ffe tubawa contract ezo ne bye mubaga tubeerayo
lwaki mulinga abagamba nti kakati mutumaliriza twabesibako amasannyalaze naye obubbi bwonna engeri gye mubbamu nammwe bagenda kutuuka ekiseera babbe ku bantu bammwe temulowooza nti kino mukikola nti munyigiriza ffe nammwe mugenda tuuka ekiseera bagenda banyigiriza ababadde mu bumeme kati tebagakosesa naye bo tebawulira omulowooza abaali eno kampuni eyaggalawo yali eki yaliyo ibi waliwo kino ekitongole ky'abamerika ekyaggalawo wano yali ki USAID mulowooza bo kati tebanoonya mirimu oba mwalagamba mu coffee marketing board temwali baalimu temusobola tubba bwe mutyo banna tuyina wano eno tusebo daamu tulina ddamu ezisukka mu 2 tusapulayinga Egypt amasannyalaze tegavaako tusapulayinga Rwanda nagalayisi ne Kenya obubbi bwe ekineewuunyisa kiri kimu twabakoze eki bukya Pulezidenti Museveni atandika kufuga wano omuntu wa wansi agenda bazimba ziddaamu buli lukya twalina ddaamu emu mu Uganda nga amasannyalaze gamala nga tuwaako ne Kenya ne Rwanda tulina ddaamu ezisoba mu 8 tegamala yadde naye ate kwe mutubbira mutyo nga tulina mangi mbadde ngamba nti gandibadde amangi twandibadde nga tubeera nago excessively ne mugatuwa na layisi bannange tubategeeza nti buli munnayuganda gy'ali ng'owulira ekitongole kino kikunyigiriza ekitongole tekinnamalawo yadde myezi 3 naye lindako kinaagenda okuyingira mu mwezi ogw'11 ng'emisipi mugikendezeza tugenda kubaboola nga bw'osanga emmotoka ya UEDCL eryo ekkubo tolikwata ate kati nemmotoka mukyali muzaawumeme ate kati tulina newe twabazigidde naffe tugenda mpozi muneepanka ne mukola ekirala naye naffe tugenda kudda ku sola kati ate baleese ne sola ennungi egolola eyoza ekola biki byonna abaana mwongeremu obatwala emmanju biogas kwe tugenda abaana mubawa amenvu ofuluma bw'oyaka abaana mubawa amenvu ate naffe tugiyitera janjalo owali omwana ava manju n'okuma biogas n'ayaka kakati awo tujja kubanga tupama live opama live n'oteekamu wali n'oyaka kibawa ekyokuyiga nti bw'onyigiriza nnyo omuntu atuuka ne yeetamwa neyeeyiya kati tulabe bwe muligamba abantu akozesa biogas ng'ate tulina bwe tetubajjako nze ndya nenfuluma wali nenkolamu biogas tulabe nabyo tujja byerimira naye okumanya no gavumenti embya jjalinyisa ekijanjalo n'ekinyeebwa ate yeebirima gavumenti erima ebijanjalo andi jjukira byosinga okulya okufuluma anti yeebirima byekugabira biyinza okukolera ekyo kimanyi no gavumenti esobola okuteeka omusolo ku bbi n'okuseka obusezi bino bye twasama buli kyenaalaba nga kituwa essanyu ejja teeka omusolo ku bbi nkuweeyo kyereese bwategedde kyereese bagambe asinga opama asasula sente wapama emirundi ena kakati apamye ena owa omusolo munene oba oliawo apama 5 n'okusingawo ojja kulaba ng'omuntu ayingira mu toyi n'amalayo essaawa 4 ati okuvaayo afulume email address yo nga bakuweereza empama yo erinye tini namba yo nga bakuweereza empama yo erinye kati nno detini bagijjewo kati bijja genda nga ku nini namba kisebo empama yo erinye jo wapamena era esatu kirabika nti empama yo ofuna omwezi guno tugeze okukabera mu URA nga omusolo gwo gulinnye kakati oli wa 2.8 ne bwe tunagenda ne bwe tunalizooti nga ku biogas bibajja mulinnyisa nze omanyi nina kyennawulidde kati kyokola omupama baagala kujjawo gundi konteyina ya groupage nabirabye kati kyokola omupama n'omuleka n'akala munda n'asigala nga mubisi ne bamwerijjako ne bamuwulira n'abantu abamu okwesiba bw'olimanya nti no bakyajinga agenda ennyo apama ennyo ogenda lumu naye nga lwegasa n'omalayo essaawa 2 okupama baakulinnyisa mu kibuga kwasooka ku 2 okupama kwasooka ku 2 kwaliko n'ekikumi kati okufuka kwa 5 okupama kwa 1,000 nze gambye eno gavumenti n'empama yaffe kati yagiyingiramu otya noyingira okupama anti bw'olwayo ng'omusajja agamba nti kati ezo 2 n'ogamba musajja wattu bbi wa 2 nti oyogera kino oludde nayo zandibadde 3 omusajja azze wano owaayo obwedda yeetawula wano abuuza oyo tannavaayo kakati ayagala ezi n'empama baagiyingiramu kati kyennalabye munnanga abakola tissues ez'okupama nazo bagenda zirinyisa ndi bagamba
we made a market for you. Abantu bazigula butedde zakati. Buli kimu bakiyingira. Mwe temulabanga abakola toilet paper beeyongedde obungi. Beeyongeredde ddala. Anti diiru yafunika kubanga bali basolooza nnyo kukupama. Binga unya wano. Kakati eyo yembeera eriwo. Tubadde tukyali tetunavaayo. Ettaala ezigenda ku nguudo banna Uganda yensi yokka bakuyunula tugende mu group egi baganya omuntu yenna abantu kati bino betutika container tubadde tujja mu container mugitika abantu basatu omu n'asasula ku tini namba ife ne tumuwe n'asasula clearinga nya baba nedda kati baagala buli omu yesasulira ku tini namba ate neti buli omu bamuggyako kati kye tugambye nti kakati batabuse kakati gwe mbadde nga mani wandibaze container na items zirimu gwe mwana gwe setwagambe ebyo ebintu obiveemu kyandibadde nga kikola bulungi nnyo abantu ne mwana mutonera benviri zasibire bagapale omwana yegomba baani yegomba babina baby negwerekerawo okumumalako emikwano omwana tatukyayi dadi Uganda Uganda yo bwetyo Uganda yensi eyinza okubalako plan kyonna KCCA ekibuga enkwata gye mukwatamu ab'okunguudo lwaki si yemuyoola mu siwe gyakulukuta amaanyi ge muteeka mu kukwata abantu lwaki temukolamu septic tank ezo eziri mu kibuga ezikulukuta KCCA terina septic tank erina manyoolo zokka zezirimu era abantu bazigwamu okukamala babibikkula ne bakirekaawo obanga kyabomoka batajjaladde oteekamu ekintu kyonna ekiraga nina kye nalaba luli kava eya sementi lwaki ezensi endala kava tebazibba eze Uganda zokka ze zirina okubbibwa lwaki bakola ebyo ebibbibwa tebasobola kubeera na option ne bazitwala eka kati nze kankubuleko olaba abantu ba KCCA esobola okuteekayo ekitala leero abaana bakitaddeyo ne bakikima ku makya naye kakati nda kyembuuza gwe kakati Zubeda olina amadaala agalinnya waggulu ku masannyalaze ate nze ngalina waliwo omuntu ayinza okulinnyayo ku ebyo ebyokukubo ani abitomera ne kivaayo ekitala kyonna kiramba ne mukisanga ekyo nga tekiriiwo tugende wali olaba oba ebitala kwebiri va kwebyo tulina ebitala byetumanyi bye batomera ne bakitomera ne bakitwala nze batule y'ebitala ebyo ngimanyi erimu kilo ezitaka wansi wa 5 ani agitwala tugende ositulireko emu nze nzijewo ekisementi muntu wa wansi yagitwala omunauganda asobola otwala batule ani asobola ogijjayo nanti ani agitwala bwe wakajjayo mmeka kitegeeza egitaddeyo yagijjayo kati gw'omanyi ne weebeera mutuyita basiru ffe tutegeera ate tetwavudde mu byalo nga mmwe ebyo byonna byonna tuzze tulaba babikola batya era njala kugamba bwe nti abo abasajja gw'olinayo omuntu yenna gw'omanyi ng'ayina yunifoomu ya KCCA osobola okulinnya n'owalampa omuti gw'amasannyalaze nga tolina either yunifoomu y'amasannyalaze oba ya KCCA n'osunulayo ettaala osobola ekiro okugenda awali ettaala eyaka ku security eri mu kibuga n'otandika okusima omanyi bwe basiba baatule eyo eya wansi omanyi bakozesa spanda ky'okusibawo ebitaala ebyo obisibako bolti ezo ezisiba ebitaala ne baatule eyo weegenda mubeeramu baatule 2 baatule buli emu eri mu kilo 55 naye oli abba 2 n'azitwala waliwo omuntu ayinza ozisitula n'aziteeka wano baatule 2 okuggyako omuntu asobola okugyamu kuliko ebintu ebyebbeeyi bye bateeka ku kkubo okwo wali osanzeko nga babisitudde bimu nyinza okubulira kubeera abantu baagala ebikondo ng'ebyamasannyalaze bibeerako ku kkubo 100 ne bibeerako baali babitutte naye omuti gw'amasannyalaze ogumu guggula sente meka nga tebabitwala naye olw'okubanga bw'anaaleeta emmotoka n'obudde bw'anaatwala nga abitikka bajja mulaba emmotoka n'ejja n'eyimirira n'emulisa bulungi kubanga okubidisconnectinga olina kumala kukola okujjamu baatule olina kumala kubidisconnectinga n'awalampa n'ajjako n'asumulula baatule kuba amanyine wekikolebwa buli kimu ate mwe mumulaba muga abayika batereeza mulowooza ndiye batereeza kakati ne bajjamu ne batikka ku mmotoka poliisi batugamba balawuna singa awo we basime baatule eyo Bobi Wine yabaakubyewo olukuŋŋaana wayita eddakiika 10 ng'abasirikale tebannatuuka kati oŋŋamba otya nti omuntu ajja n'asumulula ekitaala n'akijjako n'akitikka ku loole n'asima baatule n'azisitula n'aziteeka ku loole nga tewali muntu amulaba ye
kibuga kya Nabaki ekyo nga tolengera nakola kintu kubanga ayinza n'okubanga abisumulula nga tewali ttaala eyakawo. Enzikiza yakwata Daddy express oyo gira bano tebagala bagamba. Bate bagala bagitwale ewaabwe. Awasinga awazikivu amatala wegali tegakyayaka batule bazitwala dda bennyini abaziteekamu. Baagenda ne bateekako obutaala bwa sodium. Bwe baba kati bagambe nze mpitako ekiro. Gonna ngamba nti kale oba akole kyayagala. Ate agenda kukola nze okugambako nti n'ettaala zaaka. Kale bw'oba toyagala nze ogereko. Omanyi bwe bagamba nti ebinnya byo byaguba Kaboole. Gula gundi. Gula nana. Ebinnyo bikole ki? Bitereere. Nze bwe ngambako ebinnyo byo byaguba. Ate n'onyombesa nti ongambako otya ebinnyo byange okuguba. Gula nana lumu bikole ki? Bitereere. Ekyala ku express tekuli. Teziraba. N'obuliko waliwo n'obwa sodium. Oba ani akola gundi. Ani kuba wadiriyo okupakesinga ebintu ebyo. Ne mugula obuntu puwa quality gye mugula. Mwagala negundi ne financial yeddako. Mugule. Sasula emisolo singa mubanga mugenda kukola naffe ebintu bye tulaba biva mu musolo. Ate tuli bantu bangu nnyo nga tulabye ekintu ekitusanyusa. Naye kasasiro najjula mu butale. Teriiyo wano waliwo mu Uganda kati enguudo ezimu ezitataayitwamu. Ekirala bannaye Daddy nsaba twogere ku bakazi abeera n'abaami abeera enguudo. Ekibeezesa enguudo ku ssaawa 2-3 ng'abantu batandise ottambula ne mukuba abantu enfuufu nejjula mu maduuka g'abantu. Ensobi ngimanyi naye era tugiteeke ku City Council. Ne mujjuza amaduuka g'abantu enfuufu. Duli City Council babeeranga nga beera 10 ku mulembe gwa Jennifer. Kumi nga bukya. Nga bwebeera. Jennifer waliwo ensonga lwaki baayiranga 10. Naye kati enfuufu ejjula abakyala abo beera ku ssaawa. Yaani kati ali mu Jennifer. Gundi ono omukazi ajja tiyaana. Yafa. Ayavaako naawe oyo baamuggyako. Ano aliko yafa. Wali ajja timupya. Akola ki? Mwerabidde n'eri. Yagenda makkata ddanga. Wali mu ggwanga. Akola mu kinga ebyo babyogera. Baŋŋambye mu KCCA kati yawa companies. Kati gw'omulimu gwayo gwaki? Companies ye recruiting abakyala bano. Zi companies ze recruiting abakyala ne beera. Kati tuwe KCCA amagezi. Naye nze ekintu ky'okwera ku makya tukikooye. Abakazi bamwe batukuba enfuufu. Bakambwe bazibu. Bagaania mu kkubo. N'obula mutomera. Nedda tukole bwetti. KCCA yennyini yebe epulinga sokisi zaayo. Olw'ensonga nti kola ettaala abantu okutandika ssaawa 8 ekiro babenga balaba. Ettaala nga ziraba abeera basobole okulaba we beera. Naye nabo bakazi batubasaasire. Banaayera batya mu nzikiza ekiro. Ekibuga kyonna kikutte olinga ayingira mu ntaana. Nva mu ebyo. N'ekitali ekyo mu tebabasasula. Kati bo baagala kati beerera ku peesi yaabwe. Ne bajjuza abantu enfuufu. Ekirala banna enfuufu eyo gye beera etakoma. Lwaki temwoza ku makubo? Sande n'olw'omukaaga ebimotoka ebyoza amakubo munaye weebiri. Oba oyagala obiraba? Ebimotoka weebiri. Oyagala obiraba? Oyagala obirabako? Dinda. Bikola nga waliwo abagenyi. Mulinde tufune abagenyi. Wabeewo prominent visitor wano. Anti abagenyi bwe bali babajja wano bigenda kuvaayo. Naye bambi tubasaasidde nnyo. Ebitooke bye baasimbawo ng'abagenyi bajjawo nga kwalena. Nabaga bigenda kalankeera. Si nze anti kino ekitongole bakiteekamu buli bw'obeera nga oli omu ku bali ab'amaanyi ng'abantu bo babeera mu kitongole ng'ekyo. So tebateekamu bagenda kukola. Abakyala abeera enguudo tukooye okutuddugaliza amaduuka tukooye okweranga ku ssaawa 2-3. Ate seba akukuba enfufu ng'oyitawo. Mukambwe muzibu. Namugamba mukwano sinza ayagana okukusasula. Naye munnanga nti kati naye. Zibo onjasamira mpola. Ate nno ye tasalako. Ayongera bwongezi. Nze yagisala. Nze. Kyamima yanja. Mwalaba omutima omuyanja. Nga mamange mu kiga yagikomya. Nempitawo. N'omala okuggwerayo n'akuba abasigadde. N'akuba abasigadde. Nze toginkuba sinze naganye kukusasula. Ate omusolo gwange nguwa efficiently. Nguwa. Bantema. Buli kimu kyonna. Kubanga ne bogeda era ne mutu. Noyita nakasero ngoyita mukasi mu bisaaniko. Nina kyembuuza. Noyita mbutale kasumi ngofa. Yandibadde singa kuyonja katale ke nakasero. Naye nakasero. Oluguudo lulamba lwafa bayirwa bisaaniko. Mu kibuga wakati. Eggwanga lyaffe. Ne capital city. Twagadde eggwanga lyaffe. Amakuba agayingira mu kibuga wakati mu mbeera y'okukola. Gonna ne mugaggala gonna. Bakoze akagula n'empiri yaawo. Nze wena bakasuzeeko opposite ne Sheraton. Buli wabasanga balina ekipya kye bakolawo mbwa mmwe. Naye ate nina kye neewuunya. Enguudo ze mwasanga nga za fuuti 2 ate muzifudde za 10. Mbu tudivelopinze nnyo enguudo zisaana kuba za fuuti 10 ezaali eza2. Emmotoka mwalimu emmotoka 1,500 kati mulimu emmotoka akakadde kamu. Naye ate enguudo mwongera kuzifunza wamma mutulaze obugunjufu ne mukamala.
gutunula enguudo tebazifunziza go ngamba tenze manyo banfunze anti nze ndazibeeramu nga emmotoka mu Uganda nga mulimu mu Kampala nga mulimu emmotoka 1,500 ngefu enguudo za fuuti 2 naye kati baateekako eno bapaakingayo n'eno bapaakingayo baagala ssente awo wonna ne baddira abatambula tebakyalina obaita Uganda eggwanga lyokka Uganda mwemuli omuntu mwatambulira ow'ebigere nga tasobola kuyita kugundi kola window shopping atambulira mu luguudo wakati kyokka ate ne bongerako KCCA nejjange ekwata atambuza ebigere nkyalinnye mu kwatalina atambulirewa gundi zonna mwalekako abantu batundirako bintu namulabye madamu gwe bakatuwa iddi yagambye babakwata abatunda ki abatambulira ku gundi nti omuntu ayinza okuba alinnyeko mu busubi ayinza kirungi nnyo okubalemesa okulijja nedda baddire kye baba bakola baddire barriers baziteeke ku muddo gwe bataagala kukola ki nabo bennyini ate munene kisesa bo bennyini bagobamu abantu ate netusanga bavubuka baabwe ng'ate bo mwe batambulira kati ngenda kukwata bakesisi babuuza ki mutambulira mu muddo gwaffe baatulaze obutategeera bwabwe omuddo gwennyini genda wali bagusiiba bagutuddemu bo bennyini kuba balindiramu be bakwata kakati bali babalaba nga batuddemu nabo n'oli n'akola ki n'alowooza abantu banne batuddemu kabagende bawummule naye bw'agendawo ye nga bakola ki nga bajjayo n'amasimu balage nti bakwata tebigenda kuwangaala mwaka nkimanyi nti naye gwe muvubuka gwokyobona na YouTube z'abanno kati lwaki totueka ne tukola ndaba naawe omukyaza lwaki tomuwaayo bagiseera nnyo okanya mundu naye wamugulako tiketi yaggulako tiketi yagamba mukazi we yali azadde naye maama mukazi we yazaala abaana bameka buli muntu akusaba ekintu ga mukazi we yali azadde nedda ate ekyo samusabe yali bbanja bondaganye muguleko tiketi mukazi we buli ssaawa azaala fe tetufaayo oli mukuba embaga toli muzaala mu 9 olaba ku kyalo bw'ate olaba omulajanyizaawo nga bakyali bantu baŋŋamba mbu weerabira ennyaanya nagambira wanze atagenda ku mukolo gwabwe gwe wennyini era okimuzze namu wano nti weerabira ennyaanya ku mukolo wano nga tuli wano weerabira mangu kigambye ani kigambye oli omusajja omumpi nedda omusajja omumpi wagenda ku mukolo gwe ukigambye nganze nkyogedde okigambidde ddala gundi AI ate ani n'omumpi nayo ebadde AI ekoze naye gwe tojja kufuna bufumbo edduniya eno naye maama nsaba katonda maama mpa obulamu sanga omusajja obanga basimbye emmotoka bayimirire bambalira bagenda okukyala wammwe nga bambala amasikanzu gaabwe omwogezi abategeka bwe banatambula bagamba ne mwangu omugole atulinze ntuuke bagambe bannaye mulagawa batulinze Serinnya mugenda bwani Muzeyi Mayanja Mayanja yaluwa taata wa Zubeda tamanyi tero wali muganda wa Zubeda yennyini Zubeda yada eri ani anyinza okuwasa Zubeda yafunye omusajja bw'ogenda kuba waakuna musajja gwe yafunye agenda kuba waakuna omusiro yagamba obufumbo bwange budduka nga yaka nga layiti agenda kuba waakuna anti kyeŋŋamba nange nti agenda kuba waakuna nga buli gwafumbira akyogera awo nga ninawo omugagga eyakajja yagendeddewo yeyakampeerezza myezi 3 buli gwabadde naye afa nenzirawo naye nange genda babuulira myezi 3 buli gwafuna afa bw'ogenda kuba waakuna lwaki otaddewo ekyokufa mpulira saagala nina ebintu bye saagala mpulira saagala obeere mu bulamu wakalubiriza bantu balala waakiri kalubiriza nze abeera naawe oyo omutaasa ye n'omanya nti amuwonyeza Zubeda nawe omuntu akutwala ewuwe kati olowooza amuntu tuli wano tewali aliwuwo ebigambo byogedde omusajja avudde busunju kampi gwe kampi nga taliwuwo busunju yavudde busunju namukwatidde wano saawa 2 ku makya bambi alinze mpaka omutwalo mukwano yasamira muri zino sente naye ekikumufiirwa no sente ngenda mu njala nedda mpaako gumu kubulako emitwalo 10 na gumu kati gisinga taata wange taata wanze namuse oba nze namugambye apapa abadde apakukalagawa abadde yeeyuna ki kyeyabadde yeeyuna kye yakimye bwakifuna mugamba dde nkuwa omutwalo taata we mpozi yatuwa kyayo oyo bambi ate ono omulala afudde okubiri mutowe adda kwoli teyalinze munne ku lwayo alowooza oli yakimye eggoloni efitina eri ku bantu banna n'ofitina n'omufu
yalabye munne afudde n'alowooza yakibye golodi wansi naye n'afa amugoberera effitina eri ku bantu naye kitaawe oyo bw'omugendako mugambi wali mugenzi wejjeemu effitina kati obadde opakuka kyolowooza oli yakimye eki ng'obutaagaliza naye tatawaleka ne mbulamu abadde n'effitina effubitizi aliwa ono owookubiri akajanja kaaki mwine tamazeeyo na lunaku temwaziise ejjo nga tugenda tuti kati nze ne bankubira nti ono jangu otuyambeko njangu ogololo bwe natuuse emulago bampadde agondi ekitanda kya ICU wakifunye nakifunye kati tukyuse nno oba wafunye wammwe yafudde kati mulindeko mmujjamu oyo tugende nze ŋŋendayo tujja kifuna kati lwaki oli omuntu we yatulimba anti kati oli omwana ye bwagenda bamugamba tewali nga kivaako naye natuze wali feesi kyetuukawo nogamba nti tolina ICU omumwa gyaffe gino eddadi okimanyi nti emimwa kati olabye omumwa okimanyi nti bampadde ne mobile gondi oxygen cylinder awo bagimpadde nga ntambuza taata bulamu n'amala era n'afa yeeyuna golodi oli maliriza mutaddeko ŋŋenze nvuze mba ntuuka emanyangwa wali nga nakava eggayaaza hello ono dokita wali mulago wova mu ICU sooka ojjeko katono wala nti mumbuulire kimu nti akutuse mumbuulire kimu nti atuuse ku last office kati mulina emirambo gyammwe ebiri guli gwaziikiddwawe guno lwagambe nti guno gwo tuguteekeyo kati ne guno gugenda wali oli walaze bagenda tukayamugane naye ofa kirwakyo ndaze ne fitina mu kufa era n'onsanga neeno balina kadde tebakolagana kati mulina ssente z'emmere ey'okumukumu eyo waffe tetuli bubi naawe okimanyi mbeera simbi tolaba nze kuno okwasamira wano nenzija naye namukasa kamimye empale eyo yabbaawe yakukooti simanyi bamala muni Simon ndabange era niya Simon bwere banaye Simon yagenze okukola naye suuti zayamba tezimutuuka puroguramu yaabwe yatandise kugundi babbi omwana wa bukedde omwana ki ali omuwala oba ye Shadia lwaki babba batimanyi bandiise gwe nze kati ate sisobola kukolera Buganda nga mwannyoko yakutte gundi omutaka oyo wali beetaagawo abantu bagundi abasirifu tukwaniriza ku BBS telefayina eyaffe ngani anyo agira anti ngamba bebeetaaga tukwaniriza ku BBS telefayina eyaffe amanya n'eddoboozi empitibwa Shame Mayanja njagala okubeera nga nkwaniriza gwe munnange yakazuukuka nti eno gye bayita BBS telefayina ndi ne Simon Kawalaata era nga tuli wano okubeera nga tukuweereza munnange gwe eyakatandika okubeera nga otwegattako nkusaba nti beerako nga bwetugendako mu bulango katono nnyo ate tukomewo kaakati ffe tuliwe tuti kati nno lwaki nogira bwoti omuyembe nga ku muyembe osiruwala kiye tebabyagala bajja kulwawo okufuna abakola kati balina funa baana bwe bajja kufuna bonateekako amateeka abaana abaatuuzibwa jjukira stage y'okutuula wayavula bwavuzi y'okutuuzibwa awo natambulawo wasala luguudo lwa Hoima Road osala ova Barakata odda saidi oyambulira Kalubya nangamba Shamimu empisa nga ngenda wenti ne mugaba mukadde weereza yaweereza n'akasuka azagwa ku pick up nezitwala ebusunju ne kuntuukako butono bwempa bebi singa omanye ekigambo ekyo bwe sikyagala ndabira ddala nga revenue ensaba tiini namba yange nti opamye 3 kyekigambo kibwe nkiwulira siibe bulungi mwerala. Executive Media. Focus, innovate, succeed.